era Sseggirinya byayagala okuwulira. Abaagala mpita eri ebbali sijja bikola. Nze pulezidenti wange Kyagulanyi era sikyekwekamu. Era omuntu yenna ngamba tobyogera omuzindaalo nga nguba wasijja kubeera MC ku ekyo. Basabo ne bannyabo mu kaseera kano kampite Katikkiro w'ekika ky'Engo Mukulu Ssebinajja Aviira ku lw'ab'ekika ky'Engo ojja otusse obubaka bwo. People power! Power! Nammwe muteekemu katinko. People power! NUP! Mulinde enkya. Eyanza nnyo muganda wange Sebo Mwami Katongole nga tonagenda. Ndabye waliwo akugambye nti obibeeko kyoyogera n'otya. Nze mumira nsanafu. Bw'oyimirira ku mazima ku makya n'ekiro kyowagira ky'oba okola ki? Ate n'ekira Bobi Wine taswaza kumuwagira. Webale nnyo kati bw'otoyogere kikyoli abantu tebajja kutegeera. Wetaaga oyogere abantu bakutegeere ti gwe mumira nsanafu era obeera gindi bwe tuba tukwetaaze tukusanga wano ne wano. Asebo ne bannyabo meeya abakulembeze mwenna njagala nange okwegatta ku bakungubazi okutuusa okusaasira kwange okusookera ddala eri abafamire eri jjajjaffe Muteesaasira omukulu owa Kasolya ow'ekika ky'Engo n'ekika kyonna okutwaliza awamu olw'okuviibwako Luwaga. Lwe tubadde tubeera mu nkiiko z'ekika jjajja atera okutandika okuwandiika n'abala abasajja b'enkwatangabo z'alina n'abala wano waliwo gundi, wano waliwo gundi, wano waliwo gundi. Naye Sseggirinya Muhammad abadde ku mpagiro abadde omu ku mpagiro ani alinnya muwaya. Sseggirinya Muhammad abadde omu ku mpagi Luwaga ez'ekika jjajja z'abadde ayimiriddeko. Asebo ne bannyawo muganda wange Katongole abagambye nti tubeere nnyo ku bulamu bwa Sseggirinya. Nze njagala kubategeeza nti Sseggirinya namulaba emabega eri olugoye olw'emabega gye lutandikira ng'akyali mu ssomero, kubanga bwe yajja ekaddugala okusoma yansangayo nga nze nkola ku by'ensimbi ekaddugala awo secondary school awo gwe bayita bbaasa w'essomero ne tukwatagana. Era nze Sseggirinya byakoze ebyanaggwano siinaamu kwewuunya kwonna, kuba nze namulabirawo ng'ajja kuba mwana muvumu, ajja kuba mwana muntu w'abantu, ate nga ye kyayagala akyogera nga talina ntengereze zonna. Abaana abaffe abeeno mu masomero ag'omu byalo babeera mu byalo batera n'okutya okuyingira woofiisi, naye ositunuulira omwana owa siniya wanu nga talina ofiisi ya muntu yenna gw'atya, omanya nti oyo mwana ajja kuba mukulembeze ate yekkiririzaamu. Sseggirinya bw'atyo bw'abadde. Ate Sseggirinya nga teyeerabira mikwano, era ababadde bawangaala ne Sseggirinya mbasaasira nnyo, kubanga abadde musajja omwesimbu ate omwagazi w'abantu, nga bw'akolako omukwano kiba kiwedde. Ze ebbanga lye mbagamba ddene nga tufuuse ba mukwano naye nga tanzigyako maaso. Twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kyamutuwaddemu
ekiseera Sseggirinya kyamaze ku nsi kiyinza okulabika ng'ekitono, naye ate kinene okusinziira ku ebyo byakoze, nga n'abalala abalina okukola ebisinga olw'ebbanga lye bamaze mu buweereza oluusi tebasobodde kukola ki? Kubikola. Akati awo Sseggirinya nga yakwata ekintu ekiyitibwa omuntu era nga yakolerera kubeerawo kwa muntu, si kukwekolerera nga ye omuntu. Twagala okumwebaza olw'ekyo. Tumanyi nti takyatuwulira, naye ffe tuli bamativu nti ebigambo bino bye twogera zimalayika zibiwandiika, era tusaba Allah nti ng'atuuse omulamula amulamule ng'asinziira ku birungi ebyo byakoledde abantu be n'ekitundu ky'okutwaliza ewamu. Njagala okubajjukiza bannange ti ku nsi kuno tubeerako ekiseera kitono. Nsaba twettanire okubeera ng'abantu bwe banaayimirira mu maaso g'abantu tebajja kunoonya kuyiiya bye bakwogerako. Tojja kubawaliriza kwogera bya bulimba, kubanga Qur'an etugamba nti buli lw'oyogera ku muntu agenze olina mwogerako birungi byokka. Naye tusaba nti beera wansa ng'okyali mulamu, osobole okuwonya abantu okukola obulimba nga bakwogerako nti obadde mulungi, so nga bagezaako bugeza kutuukiriza kiri ekiri mu Qur'an, mu bitabo ebyawandiikibwa kye bitugamba okukola. Njagala kwebaza nnyo abantu b'oku kyalo kuno, naddala abo ababeereddewo famire eno. Bwe twali mu COVID twatambulanga ne tunoonya abantu baffe ne tubalambulako nga tutambuza bigere, era ne wano twajjawo. Naye bamaama ababadde wano, maama Apollo tumwebaza nnyo okubeera nti akuumye waka wano mu kaseera akabadde akazibu ennyo, kubanga Sseggirinya yabadde anoonyeza famire ak'okuzza eri olubuto. Ye maama Apollo abaddewo, tumwebaza olw'okulaba nti alabiridde amaka gano okutuusa ekiseera kino. Twagala era okubagumya, batulaze abaana wano n'ab'eŋŋanda ababadde wano. Tugenda kutambulira wamu ng'ab'ekika, ng'abamukwano, mikwano egiri wano, tugenda kutambulira wamu okulaba nti Sseggirinya omukululo gw'ataddewo ogwamuzza ŋŋanda tugutwala mu maaso, ate nga tumusabira Omukama amusaasire. Nze Lubowa Ssebina Javiira, nze wadde Mwami Katongola atugambye tetubiyogerako, naye nyina okubabuulira kuba mujja kwebuuza ate oyo abadde awo abadde ani. Nze Lubowa Ssebina Javiira, enkofiira nyambala nnyingi, naye ng'era nteekateeka okujja okubakiikirira wano mu Nyendo Mukungwe, ng'ate yeetwala ekitundu kino kyonna wansi w'obukulembeze bw'omwagalo waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power, our power. Mwebale nnyo, tweyanza nnyo, tweyanzeege. People power, our power. Enamba UBP 736P. Tubadde tubasaba emmotoka efunye obuzibu, emmotoka yammwe mubeere nga mugendayo. People power, our power. Njatwala omukisa guno okwebaza bannakawempe North Constituency, tubakubire engalo ez'amaanyi. Twebaze abantu b'ekyebando, tubakubire engalo ez'amaanyi. Abaatuula ne balonda Honorable Muhammad Sseggirinya ng'omubaka wa paalamenti era ne bamulonda nga kansala. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sseggirinya Muhammad ye mubaka wa paalamenti mu Uganda eyawanguza obululu obungi. Twebaza Field Commander era Coordinator National Unity Platform mu Greater Masaka,
oba muyite howaship oba honorable howaship Florence Namayanja Mukasa maama weebale nnyo weebalire ddala mwebale kubeerawo ne mutegeka n'olukiiko lwonna olufuga Masaka City. Bwe tubanga mmeeya wa Masaka City tuli naye wano ku mukolo tubeera kye tuliko kyekyo. Basebo ne bannyabo mu kaseera kano ngenda kuyitayo omwogezi omulala abeere ng'ayogerako eri abantu. Ngenda kuyita Kansala Kayabula Eddie naye bw'ojja wano tolumba tukuuma obuntu bulamu yogera ku Ssegirinya ky'omumanyiiko. Ono kansala jangu wano yakiikirira abantu ba Kasangati Town Council ku disitulikiti y'e Wakiso. Yogerayo eri abantu ate tulabe abakulembeze abalala be tugenda okuyita maaso awo ate katugenda ku feezi ey'abanene bogerekera abantu. People power, our power, NEP, everywhere. Erinnya n'eddoboozi nze Kayabula Medi. Nze kansala akiikirira Kasangati Town Council ku lukiiko lwa Wakiso District. Nze nno ekyenjawulo Honorable Ssegirinya ffe bamu ku baatandika ebyobufuzi naye. Mu 2011 ng'avuganya ng'omubaka wa Parliament ng'avuganya Agiratif Sebagala twali naye nga ffe tukuba enduulu nga tugamba yoyo waffe. Ebyavaamu ne bivaamu naye Ssegirinya teyazikiza. Naffe abaali bakyali ku ssomero nga tusoma twayongera okutambula ne Honorable Ssegirinya nga alina essuubi eppya lyatuzimbamu. Ne tulumba ekibuga abajjukira emigaati nga tugitwala e Mulago nga tuli ne Honorable Ssegirinya. Kaleero ne bamukwata ne bamuyuza ne bamukuba ne bamutwala ka poliisi k'e Mulago nga tuli ne Honorable Ssegirinya. Lwakuba abamu twatuukanga abasajja ne tutya ne tumyansa naye nga Honorable Ssegirinya agumirawo. Abadde musajja mulwanyi Namigge. Ibbanga lyamaze ng'alwana okufuuka omukulembeze. Ibbanga lyamaze nga yeezimba. Deni yatandika bwe yatandika nga talina yadde ekikumi Honorable Ssegirinya. N'abonaabona ne yeewaayo nga yeerekereza ku katono k'abaafunye. N'ajjako naawe omuntu omunaku asembayo. Abadde musajja mugabi wanjawulo nnyo ku bannabyabufuzi abalala. Ssegirinya ennamba gye yalina ku bwa kansala gy'afudde ng'akyayina. Abamu abeera kansala ero 3 bw'afuuka 5 n'akyusa layini, bw'afuuka mmeeya n'ateekako endala, bw'afuuka MP ng'alina layini 7. Honorable Ssegirinya abadde bw'atyo paka leero. Honorable Ssegirinya abadde musajja atakyukakyuka, nga musajja alemera ku nsonga, ng'ayagala mikwano gye. Kyova olaba nti abantu be yali nabo from day one nakati afudde baalina. Ffe twalina Honorable Ssegirinya ne bamuloopa emisango egy'ebyokulonda, n'atugamba balaganda bange mugume ebintu ebyaffe byonna weebiri, era omusango ne tuguwangula. Wabula ekyennaku bakyali mu kkooti nga bamulangiridde ng'ali mu kkubo ajja Masaka mu kkooti. Olunaku olwo lwe yakoma okufuna akamwenyumwenyu ku matama. Yasanyuka nga bamugamba omusango omulamuzi agugobye, naye nga gye bamuyise Masaka bamuyise Mbijambiya, musajja watu byatamanyiiko. Honorable Ssegirinya okuva olunaku olwo paka kufa tazeemu kufuna ssanyu mu bulamu bwe. Omusajja oyo teyeeyagaddeeko yadde olunaku olusooka, kubanga ne ku bwa kansala obusente bwe yalinga afuna owali e Kampala yabugabananga n'abantu be ng'ovudde mu ba constituency efe abalina constituency
tuzimanyi naye ozibeeramu n'ogiwulira nga nzito